kusibwa amaziga ku nkondo obannyonnyole oviiriddewa gwanyi na lwaki oliwa amanya nze Sandi Kasooto nga nviiriddewa Ndegeya. Kyekisiza okuleeta obuzibu obusinza okundeeta ssebo omusajja yasooka okunzalamu omwana yankwata mukwasi. mukyala Sandi, mukyala Kasooto, njagala nkusabe ekintu kimu. Ensonga bw'oba oyagala egguke njagala osiba amaziga. Ogamba omusajja yakwata bukwasi. Kakati obadde ozze tutegeeze gavumenti kubanga mukyala Namyalo waali be bali mu buyinza. Tutegeeze gavumenti emunoonye oyagala bamusibe oyagala tukole ki? Obuzibu obuliwo yakomawo ogwokubiri n'akwata n'ampulisa olubuto olwokubiri. Nina ebeera siriyasi. Omuntu akutte omutegedde era omumanyi akonkone wuwo omulaba ayingira todduka tokuba nduulu tovaawo nsinza gwoli oyagala kukwata wakuba enduulu. Nakuba enduulu ssebo naye nga teri ayamba. Abantu bano ku nduulu badduukirira bakuba nduulu kikaaki. Nakuba kasigasi. Yeeti eyo. Oli ku program binafusi. Mukyala Kasooto. Kakati enduulu eyo kati kiki kisinze ddala okuleeta kubanga kati bw'oba akuba enduulu bwetyo ne batakuyamba. Kiki kati kyogera ffe tukuyambe tutya? Obuzibu obulimu ssebo omusajja oyo yasiiga n'obulwadde. Bulwadde ki? Buno obwammwe. Ojja kutereera. Ekibi kya gavumenti yaffe yo buli ddagala bweriri. Nange emabegakaawo mbadde muko ne ssenyiga nga nkulukuta eminyira kiti. Omutwe nga gunnuma, amaaso nga gansiiwa, twakava mu COVID mbonyeebonye nawe ojja kutereera onoofuna eddagala ojja kutereera nawe omutwe bwe gukuluma ssenyiga lubuto kiki? Nedda ssebo seeyo. Ki ekikuluma? Siriimu. Nyoko. Wamma ndaba sinze nsaasaanya obulwadde buliko naye gavumenti yaffe etuyambyeko mweyo embeera era eddagala gye liri. Bw'oba olina obulwadde bwe butyo genda ofune eddagala okyali wa mugaso nnyo eri fyucayo abaana bo ne gavumenti n'abantu bonna Ssekinomu. Kakati mukyala Kasooto, omwami oyo ogambye nti yakusiiga obulwadde kati oyagala tukole ki? Anya buguma nolabika ngandi kati kyekikuleese wano njagala ogumye kati kuba kati ndaba obulamu oli bulungi kiki kiragala? Obulungi kyekyo okubeera obulungi nakikolako. Wakikola otya? Nafunayo omusajja omulala. Mwegereza? Mbakumutegeeza nti nyumulwadde teyali mpadde buyambi. Kati mukazi gwe toli feya. Obwedde ondaajanya bw'olya bw'okaaba amaziga bw'olwa okuba ebiwoobe naye nga tekituufu oli mutemu nnyo. Otegeera otya nti n'ofunye obulwadde n'oyingirira omusajja omulala n'otamugamba kwekebeza tolaba nti oli mubi nnyo. Bamugamba nti ndi mulwadde teyali mpadde buyambi. Kakati ffe oze wano tukutende tukuyozeeyoze oyagala tukukolere ki? Obuzibu obuliwo ate omusajja yafunyeyo omukazi omulala. Kasooto beerako feya. Kakati gwe omuntu alina obulwadde kati omukazi bwe yafunye omulala yamuleese woosula kakati obuba ki nga n'obulwadde oli mulwadde? Ekisinga okunnuma mukazi oyo asindikira ebintu. Naye Kasooto nawe beera siriyasi. Kati ogwo omukisanga ogwo abantu banoonya mirimu baagala kulaba nga bevulula bwavu ofunye omuntu akusindikira ebintu. Tugula kabada bwaweereza ebikopo biteeke mu kabada oba aweereza fooko bitereke. Omanyi nti kati noonya sente za poloti bw'ofunira poloti bappa ng'ozimba ositula kabadayo omuli ebintu ng'oteeka waka. Weebaza Katonda. Asindikira ebyo. Ki? Asindikira matini. Sandi naawe beera siriyasi ogenda okyali mu mikisa. Kakati bw'abanga omuntu akusindikira amajini mukennyini mugonda mukubire omugambe nti mami amajini g'osindika geetagako n'amasaati jini kiziza akusindikira obanga akusindikira zino kirabe ki sevinga akufuna poti teeka wantu ng'otunda ngoye. Sebo sitegeezanga amajini ono asindikira byokoola nebyekozesa buli kiro ebirungi ebiri oba esatu nebirekawo 10 oba 3. Yalla hawula. Tezaakameeza. Kati obadde bikulekedde mmeka? Eryakakaaga nange neerabirire. Natandise Kamiliyo. Obwedda sinategeera ensonga ya mukyalo ono. Kakati oli ku program binafusi. Nze Dr. Baagala omwanjuzi atera omutesitesi. Basebo ne bannyabo
tunoonya engeri y'okulaba kutuyamba omukyalo kakati kati nyabo Obuganda badde balikulekera emmeka akakaaga nange neerabirire kale ogenda kuyita ku mukutu gwaffe enamba zaffe z'essimu tezinnaba kukyuka noti 3-1-25-57 oba noti 3-1-29-46 abakyala enamba yaffe mugimanyi ey'ekyamakolita okulaba nga tugusa ensonga noti 7-45-55-57 mazeesaba engeri olutindo lwa tivi gye walugiyewo n'abalina ebikalu babiri n'ebyapa by'amataka n'ebirala kale ali ku ssimu kuba essimu nga tuli ku nsonga yakuyamba mukyalo ono kubanga omukyalo ono ye alina kyayitamu ali ku ssimu gamba nti alo Halo? alo Halo? alo Wendi? kwolinnyawo Banange omukyala oyo ng'alabye. alabye n'ebizibu Nyabo ng'olabye n'ebizibu. nabyo nyabo ani ono Bampita Nampijja. nampijja puroguramu ogiwulidde bulungi Ngiriko osobola givaako era ng'ennumira. tukoze tutya okuyamba omukyalo ono Omukyala oyo alabye nnyo. Nyabo olabye n'ebizibu munna. nabyo nyabo alabye Kati kambuuze omukyala oyo ebintu byagala bimukozesa emirundi emeka olunaku. uno emirundi omubiri omwesatu kwegamaleko kumalako emirembe ekiro kyonna Ebiri gyokka. agambye ebiri Alina n'omuzannyo oyo. wandi Kyalina n'ekyejo. Nze ondaba. Nange nina mujja wange yansindikira ebintu n'ebikozesa emirundi nga 20 olunaku. Ye nakati bino bizze. kale njala okkirize mukyala Kasooto omukyalo nayinja munoonyako tumukyazeeko wano olaba nti kiyita mukiyitamu wekka nkusaba bwoba okuya essimu okusala amagezi kulaba nga tuyamba omukyalo ono kati gamba nti alo ali ku ssimu Alo, alo ye bali ku ssimu. kale taata Bwe bali kuweereza. ani ono Zese wankambu. muwonge ogamba otya Ngero kitemu. ng'obuze Bwe bali kuweereza. mpolampola Oyo ate bwe bali kwagala nsiyo. omukyala puroguramu ogiwulidde Engiko. tukoze tutya okumuyamba Omukyalo oyo alabye nnyo. alabye Naye ng'olabye n'ebizibu. nabyo ssebo Kati nze mbuuza. Maali yutuyimiridde kya kubanga polisi zaffe n'abagenzi tuyimiridde. Ani aliko kati ssaawa zino? ampuliza omulungi kusaba okuba essimu ng'oli ku mulamwa nze ng'omuntu nange nyiiga so enkola ey'okugyako amasimu si nkola yange naye bwe ndaba ng'omuntu ovudde ku mulamwa kintusa bubi kati kuba essimu nga tuyamba buyambi mukyalo ono kyekyamuleeseza olunaku olwaleero gamba nti alabi ku simu Alo. alo Habari. amuzuri habari gani Moding Joy. Mdingo natoka wapi Toka Bombo Barracks. Bombo Barracks Tunawaona. Unaona wewe program hiyo Hakuna shida mbaya. Haya Mdingo Halo. Amina sema wewe ongea kiruga cha Uganda polepole tunajua Kiganda yangu sio vizuri. Ongea tunajua mimi najua polepole Haya halo mama wajisebo ni shida mbaya agamati ngora bine bizibu nabyo sebo machara yo ina maana wani machara ina maana kakuhuza towulira halo mama wajisebo ina maana tabu nawe aina maana meka mpozera kanzi bale mubazi halo aina emundi I mean children babiri ogamba bana mukazi bale mubazi oyina bana babiri babiri sebo aina bana babiri sorry mana yo nkulu mana nto sebo jakalino mukati mugambe kanize naji kabelanja mubuulire mubuulire anti nkulu benkana nkulu basebeni banyabo mukubireko amoti ku bugalo bw'amaanyi nabo mwekubireko ku ngalo okubeera nga muwagidde